بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تلي كزاد الأدعية intanda y'edduwa. Olunaku olwajjo twabadde tunnyonnyola adabu du'a empisa mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero tugenda kunnyonnyola awqat ad-du'a al-mustajab, ebiseera ebyanukulirwamu okusaba kw'omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya ebiseera ebimu ku binne waabyo, ng'era bwe yasukkulumya ebifo ebimu ku binne waabyo. Makka teyenkana na Kampala, ate era Makka teyenkana na Madina. Kati waliwo ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasukkulumya, ng'era n'ebiseera ebimu Allah subhanahu wa ta'ala yabisukkulumya ku binne waabyo. Ebiseera ebyo mu kubikozesa mu kusabiramu Allah, edduwa yeba yankizo mu kwanukulwa. Ekiseera ekisookera ddala ad-du'a fi jawfi al-layli, kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala fi jawfi al-layl, mu matumbi budde. Wa huwa waqtu sahar, akaseera ak'abantu ke bamanyi nga ke baliira mu ddaaku. Kubanga hadha al-waqt waqtu an-nuzul al-ilahi, kyekiseera Allah subhanahu wa ta'ala wakkira n'abuuza abaddu be abamalira obwetaavu bwabwe, abajjeko ebizibu bye balina. Allah babuuza n'abaga nti man yad'uni fa astajibu lahu, ani ansaba mwanukule. Man yas'aluni fa u'tiyahu, ani ansaba muwe. Man yastaghfir, ani asaba okumusonyiwa fa aghfir lahu, musonyiwe. Hadha al-hadith min hadith al-Bukhari, hadith ayogerwa Bukhari. Kati Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-waqt, mu kiseera ekyo Allah akka nuzulan yaliku bi jalalihi, okukka okujja mu kitiibwa kye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekimu ekyokusatu ekisembayo mu kiro, saawa 9 saawa 10. Zuukukangako mu kiseera ekyo, owanike emikono osabe Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah abasse ku ggulu erisookera ddala n'atubuuza ani ansaba mwanukule, ani ansaba okumuwa muwe, ani ayagala okumusonyiwa musonyiwe, naye nga twebase. Hadha al-waqt, ekiseera ekyo basahaba ba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wattabi'in n'abo ababaddira mu bigere baakikozesa nga kyankizo. Allah n'atuuka n'okuboogerako mu Qur'an n'aga nti wabil ashari hum yastaghfirun, mu matumbi budde eyo matta nsejjera yastaghfirun, beegayiriranga Allah kubasonyiwa. Tulina obwetaavu bungi naye nga otulo tulina tungi. Omuntu munafu mwetaavu talina kyakulya, sente zimusumbuwa fiizi, muntu alina endwadde zimujjuddeko, alina ebizibu naye ate yeebase abulizzaako. Zuukukangako ekiseera ekyo weegayirire Allah. Olina ekikuluma, zuukukako mu kiro. Waliwo ebiganye, zuukukako mu kiro oyogere ne Allah. Okwerekereza otulo otwo twolaba otunyuma ennyo mu kiseera ekyo, n'ovaayo ne weeteekako amazzi, n'ofuna wuzu, n'osaala era akazooba osobodde okusaala, n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'osoma ku Qur'ani y'ekitiibwa fi jawfi al-layl, n'omala n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula okusabako. Mukozesenga nnyo akaseera ako ak'okuzuukuka k'ekiro. Omuntu agenda n'aga nti nsula njagala okuzuukuka naye nnemererwa. Lwaki abantu balemererwa okusituka k'ekiro? Ensonga eziremesa abantu okusituka k'ekiro kwe kugwa mu mazambi emisana, obwononefu. Oli n'ajeemera Allah emisana. Fakaifa tu'sihi bin nahar,
Allah osobola otya okumujemera emisana fatuti'uhu fil layl ate ekiro n'oyagala omukole ki omugondere kitegeeza tyoba oyagala Allah kwanguyiriza okusituka nga k'ekiro obwononefu amazambi geewale emisana kuba tosobola kumujemera Allah misana osiiba weedibaga ate n'oyagala ekiro omukole ki omugondere tekisoboka bintu ebiri tebisoboka ekiro osiibye oli mu bintu bibyo tosadde tofuddeyo ku mateeka ga Allah kaakati ate ekiro oyagala omukole ki omugondere omusabe kikiremesa abantu okusidukako ekiki ekiro ekirala obuteebaka na nniya nti ngenda kukola ki ngenda kusitukako ekiro saala omuntu yeebaka bwebasi n'ayagala enniya agifunireeyo mu tulo nga yeekyusa ekyo tekisoboka weebake n'enniya nti ku ssaawa 10 ssaawa 9:30 njagala nsitukeko nsaale nsabe kwani nsabe ku Allah subhanahu wa ta'ala naye ekirala ekiyinza okuyambako okusitukangako ekiro kwe kwebakanga nga bukyali omuntu bwe yeebaka nga bukyali kimuyamba ate okuzuukuka nga bukyakola ki bukyali nomu mubakkira weebake nga bukyali tasitayikidu mubakkira era ojja kuzuukuka nga bukyakola ki nga bukyali kati abooluganda akaseera ako katuyitako kabbeeyi okusitukako ekiro fi jawfi layl mu matumbi budde wabil ashar bali be mulaba Allah be yasiima n'abaga nti radiyallahu anhum waradu anhu akaseera ako bakakozesanga nnyo abaga nti rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adhaban nar basigalanga Allah subhanahu wa ta'ala bamusaba kati ekiseera ekyo zuukanga k'ekiro osabe Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera ekyokubiri duburi salawati almaktubat omuntu okusaba ku nkomerero y'esswala ez'obwetteeka ng'afundikira esswala kati duburu kulli salawati akaseera akabamanyike bannyonnyola emabega w'esswala ez'obwetteeka abamanyi abasinga obungi omuli Sheikh al-Islam bin Taymiyyah hatta Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin wa Ibn Baz qablahu baalaba nti akaseera ako Nabbi sallallahu alayhi wasallam ke yali ategeeza mu hadithi Abi Umama ke kaseera ak'omuntu wasabira Allah subhanahu wa ta'ala qabla as-salam nga tannaba kusaza salaamu ali mu swala awuyitirizangawo nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kasitomaliza tahiyatu n'omala okusalira nabbi akaseera ako ak'edduwa ezo yitirizaawo nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula naye abantu abasinga obungi tubeera mu tahiyatu linaasirika busirisi aganze edduwa zimpeddeko imaamu tannasaza salaamu naasirika yaakhi ekiseera ekyo kyoliko kya bbeeyi oli mu swala oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala musabirewo nnyo awo nga tonnasaza salaamu nyiikirirawo nnyo edduwa ekirala baganda bange abasiraamu oyinza edduwa eno yakuŋŋaanya ebintu bingi abantu bagiisaako amaaso balabanga mbu abantu bagimanyiira ne batamanya makulu gagirimu rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana oyinza okuba zino edduwa endala tozimanyi naye edduwa ogimanyi kubanga yakuŋŋaanya ebirungi ebyensi neekuŋŋaanya n'ebirungi ebyakhira eyo lwaki togisoma mu kiseera ekyo n'ogaa nti nze edduwa zimpeddeko eyo kagiddingane ng'enniya yo gitadde ku kyoyagala buli onoobeera n'enniyayo ng'ogitadde ku kyoyagala naye ng'osoma nti rabbana atina fi dduniya hasana tomanyi kwogera poloti mu Luwarabu naye ng'osaba ekyo nti Allah nkusaba ompe ebirungi ku nsi naye ng'enniyayo ogitadde ku poloti enniyayo ogitadde ku mulimu naye tosobola kugwogera edduwa eyo gikozese mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu kifo ekyo bw'oba tosobola kusomerawo dduwa ndala naye akaseera ako tukakozese nnyo Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadisi ya Abi Umama yagamba kila ya Rasulallah ayi du'a asma du'a ki nagamba fi jawfi al-layl al-akhir matumbi budde obudde nga busembayo nagamba waduburi salawati al-maktubat ne ku nkomerero y'esswala ez'obwatteeka hadha al-hadith hasanahu al-Albani fi sahih at-Tirmidhi kati ekyo ne kiraga nti omuntu okukozesa akaseera ako ng'afundikira esswala ayitirizeewo okusabirawo ennyo edduwa kaseera ako Allah subhanahu wa ta'ala
ayanukulirawo okusaba. Ekiseera ekyokusatu Naam. ma baina al adhani wal iqama, wakati w'okwaziina n'okukima esswala. Naam. Bamaze okwaziina tebannaba kukima swala, ekiseera ekiri awo nga tebannakima swala. Ya akhi alkarimu, kiyitirize osabiremu edduwa. Naye abantu bagenda ne baziina ne tunyumya ne tulinda kukima swala. Twekoleddewo mukisa gwa kusaba ko Allah. Awo wennyini mu kiseera ekyo waliwo eddakiika 10, 15, waliwo eddakiika 3 kuba abamu basala 7:3, 7:15, 7:2. Awo ekiseera ekyo nga bamaze okwaziina paka lwe banaakima esswala. Budde buli buwanvu. Oba osabiddewo buli kyoyagala kubanga otuuka n'okusirika ng'olaba bikoze eki bikuweddeko. Naye ekiseera ekyo kikozese mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faqad sahha ni Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal la yuraddu ad-du'a. Nabbi yagaa nti teri dduwa eddizibwayo neeteebwako ejjiji neetayanukulwa baina al-adhani wal iqama, esomebwa wakati w'okwaziina n'okukima esswala. Hadha al-hadith rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi. Hadith eyogerebwa Abu Dawuda ne Tirmidhi. Kati ekyo ekiseera kikozese ma baina al-adhani wal iqama, mu kiseera awo ekyokumala okwaziina we baziinira paka ne mu kukima esswala, sabirawo Allah subhanahu wa ta'ala mu lulimi lwo lw'otegeera. Allah munnyonnyola ebizibu byo, munnyonnyola obwetaavu bwo, munnyonnyola ki kyoyagala. Allah subhanahu wa ta'ala akuwulira. Niyo ogenda okulaba abantu abasinga obungi Allah tetumusaba. Bino ebiseera Allah ayanukuliramu nnyo okusaba kw'omuntu bw'aba Allah subhanahu wa ta'ala amusabye. Ekiseera ekirala inda nuzulul ghaith, mu kiseera ky'okutonnya kw'enkuba. Enkuba ng'ekola ki? Ate abamu baziina bwaziinyi, kuba neetonnya oli n'ayaziina. Ekyo tekyajjako bujulizi ti omuntu enkuba bw'etonnya akola ki? Ayaziina. Hadithi ya Sahal bun Saadi eviira ddala ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti ithnatani, ebintu bibiri oba edduwa za bika bibiri, la turaddani, teziddizibwayo. Naaga du'a inda nida, edduwa mu kiseera ekyokwaziina tujogedde kunaaga nti wa tahta al-matar, n'enkuba ng'ekola ki? Ng'etonnya. Rawahu Abu Dawuda wa sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Hadisi ntuufu. Kati ekiseera ky'enkuba ng'etonnya wanikirawo emiki? Emikono. Naye ogenda okulaba abantu abamu ate mu nkuba baagala kukolera mu byambyone. Oli naaga enkuba etonnya n'agenda neyeefubutika obuki? Obuliri. Enkuba etonnya oli n'ayaziina. Enkuba etonnya oli n'aggyayo ekinu n'akiteeka mu luggya. Ensonga entuufu eriko obusiraamu kusaba ki? Duwa. Osaba duwa. So wanika emikono osabe Allah subhanahu wa ta'ala akuwe birungi kubanga nuzulul matar, okutonnya kw'enkuba kyokka baraka. Mikisa kuba Allah jassiza okuva mu ggulu. Mikisa gye tuli. Kati kozesa ekiseera ekyo ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti ayanukula okusaba kwo. Ekifo ekirala mwe tusabira Allah subhanahu wa ta'ala tuza kyengenda okusembyayo ke kaseera yawmul juma, lunaku olwokutaano olwa Friday enkya. Mulimu akaseera Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti fihi saa, mu lunaku olw'ejjuma mulimu akaseera la yuwafikuha abdu muslim qaimu yusalli, tasobola kafuna omusiraamu oba abadde asaala. Yas'alu Allahu ta'ala shay'an, naasabiramu Allah ekintu kyonna illa a'taahu iyyahu, kujjako nga Allah kimuwa mu lunaku olw'ejjuma. Kati akaseera ako abamanyi baga nti hiya ma ba'da salati al-asri, ke kabeerawo ng'esswala ya asri ekoze eki? Ewedde. Awo wonna woosabira olunaku olw'ejjuma nga asri ewedde, yitiriza okusabirawo Allah subhanahu wa ta'ala paka Allah enjuba lweneekola ki? Lweneegwa ng'osaba Allah. Oba obuzayo dakiika 10 enjuba egwe, oba obuzayo dakiika 2. Amakulu funayo akaseera fihi saa, kaseera katono. So si nti lunaku lulama nti Allah yagaa nti lunaku lwonna lusabe. Funamu akaseera mu lunaku olw'ejjuma osabiremu Allah subhanahu wa ta'ala
Allah ajja kwanukula edduwaayo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti fihi saa mulimu akaseera ay lahdha abavunizi ba hadisi bagaa nti saa lahdha kaseera katono la yuwafikuha abdu muslim qaimu yusalli oba abadde asaala oba abadde asoma qur'ani yasalu llahu taala shay'an illa ataahu iyahu okujjako nga kyaba asabye Allah subhanahu wa ta'ala akikola ki akimwanukula aboluganda ebiseera ebyo n'ebiseera ebirala tubikozese mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kutwanukula okusaba kwaffe kutumukola ki kutwagala kubanga biseera Allah yanukuliramu nnyo okusaba naye ate ffe abasinga tetubikozesa kuba etonya oleese kinu okitadde mu lujja otaddewo mbazi kakati waliwo ebintu abantu be bakola ng'ate bibasigaza ate tebagenda kwanukulwa nga n'emisango bagikoze eki bagifuye buli okola ekintu nga kiriko enjigiriza ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba ofunye okwesiima n'obulungi n'okuteeka mu nkola n'okumanya omutonzi wo kye yakulagira naye kati senga obuuza omuntu nti ani yakugamba nti enkuba bw'etonnya oleeta kinu ajja kugamba ekintu ekyo nalaba bakikola bajjajjaffe bajjajjaabo be bakkirako obusiraamu bajjajjaabo Allah yabasaako obubaka n'abagaa nti muteekawo kinu bino ebigambo bya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwe muli saada okwesiima n'okubeera omuntu nga mutebenkevu ku kyakola kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamusaako buli kintu kyonna n'amulagirira n'amuyigiriza n'enkola yaakyo naye abantu abasinga obungi jjajja namulaba ng'akola bw'ati naye enkola yaakyo teyakubuulira lwaki kati kiringa abaganda baalabanga ebintu bingi nti simanyi omwana tatuula ku ssiga naye ng'otuula ku ssiga tokula naye ng'ekigenderwa essiga balifumbirako lijja kwokera bwereere oli naakulaga omwana tomutuuza ku ssiga ajja kukona linga kutema ekiro ojja kwetema kuba obudde obw'ekiro tolaba kalala naye taata wajja kufa naye ate ggwe n'obisigala ng'obituta ate nga ddiini nga nnono ng'osuubira nti kojja okukola ki ojja ng'otambula so obulamu bwaffe tubutambulize ku njigiriza ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bannayinca katutandikira awo olwaleero tuli ku ebifo ebyanokulirwamu okusaba tetunaba kuyingira direct mu dduwa tukyali mu bifo tukyakuteekateeka ogenda kusaba otya osobole okufuna edduwa gy'ogenda okusaba ng'omanyiwo ate woogikola ki woogisabira saba Allah akkirize banayimba tumidde nnyo abatuuliriza omukyalo no nga tunagenda bamuyita Mariam aliko kawuka Islamic Kayunga agambye ku ssomero Kayunga Wakiso nsaba Allah akwagala ennyo ate era essomero lyaffe aliteekemu baraka banayintumidde nnyo Haji Sulaimani kiwanuka ekyengeraawo Masanda ajja ati mundabire nnyo aba Madina Islamic SS Nsanji Katereke tubaagala nnyo abatuzaala ab'enjovu tubatumidde nnyo ab'endiga mwe tuva sobola kubeera bira bosa famire wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh